Ladies and gentlemen, welcome a singer from Hoima with Akaituru. Akaituru kakanyu Mobo ikalire Ora wena ohumwire Nobo jwaire Akaitu like that. Tuja genda inyo. Akaituru. Akaitu tomanyira ntandise. Ochitegera ogenda Kampala netegeka nengo nesene zenga tunalisirina ne yazika engato eneyazi nyimba zo azinizo nyimba nalinzirina kunyumiza nti waliyo eyo musajja bamuyita David King alisaidize eyo Hoima oyo musajja yankwata ku mukono yanzija mu kuvuba ku nyanja olunaku lumu kubanga yandabanga nsomera mu town naye nga mpeereza bwenyimirira katuuti na teranga kola rap sezo kati nga kwegamba bubaawo crusade oba overnight obachi kati nga bamanyi ochitegera kati ye mutima mulinga agamba oyo mwana tali supposed kubeera mu kyalo nnyo alina okubeera around Hoima wano ochitegera kati yafumanga nnyo kulaba nti ndi around kati wali nga mpandika n'ennyimba sebo ate nga zikwatayo ochitegera nga ndi muto siri mukulu nnyo kati ebiseera ebyo omusajja we namaliza P7 nasoka nenzirayo wakaya yo mukyalo nengenda ku nyanja kuvuba tata yali muvubi yali tanafa ibwe namalira P7 kubanga yafa mukose yogenda mu secondary kati wetutuuka nali nduddeyo ku nyanja katuna ku lumumpitira wa David mutwalira byennyanja ebyo bibiri nangamba mwana gwe we bali kumpa byennyanja naye sigenda kukiriza kuddayo ku nyanja tukola olukwe David agamba nkujjayo mu kyalo kwa Kampala kati mukusona nti anengamba naye muntu atali oluganda langa lwachanjagala Kampala tagenda kunsadaka era ne bantiisa abantu agamba gwo wedde naye munda munze twali basabi n'omuwala bamuyitanga Dalison naye muyimbi sister alinga sister wange twakula naye mu church mufumbo yafumbirwa kati oyagala leka nawe kakati nga tusaba nga tusiba otwabanga kusomero nga tutuuka ku church nga tusaba nga tugamba mukama tugenda ku recordinga mu studio za mani bisere waliwo zi dream studio okitegeera nga tuzogerako nga tusaba nga tusiba myezi n'emyezi mbutuli genda Kampala naye nga tusiba nga bintu tebitukirira tebikutuka nzinabanga wali nsoka nengena n'enyimba olusi nembera programa womaliriza kati gobera nono boss wafa atuli ona tukulembera anti yanzija eri kitegeera wajja nakyuse engoye banga bamfuye sente nzazivunanzwa kwezo muba mudiru gwe wololo omugaga nze mbeera naye wano ate yesiganze taina mulala gwawa engoye zona zakyusa nzabeera nazo esene zona ze bafuye ate bamufuanga sebo sente bweziti mpulira mbambo ne bambo za sente ngambala kati wembala nangamba jakozizo nenzijako ezange ezize nenkola ki nenzimulekera kati netufuna busenta awo nensindika mu kyalo zonna nateranga ku mnayi ku mama ngeyo mu kyalo nga tekiri bulungi kati mala kusindika waliwo kwololo ennyini nga before concert je bakola nenfuna sente nga negomba kuli ebindazi si bindazi bidonati ebituli ezo nga zaka zifulumye nga wegomba jirya nga tojifuna nengula donati yange kati babanga ne hotel kati nga nze bampangisiza next to him kubanga nateranga nnyo kubeera nnyo naye nengula donati nenzija mu room sasula waka ola donut nalia packet nenjiteka wali donut 10 eyokubiri nenjireka nenjagitandikira kencha olubuto lwantabukira ekiro Nitwe byomba sagala senga
ye yataasa ate senga nabeeranga naye ng'alikola nasi wali dazini ya nga bwanasi ki gubadde ki kati wasula muto toseke ale kaseti kuseka era ndiye no sagala kuseka wabine bintu bya serious kakati ebiseera byatuuka eyo just life before yes neninya nenzija Kampala otuukira wa ntuuka nga mukwano gwange ayina akayumba ebwayise mukwano oyo neighbor wange bwakyaza bwakyaza omuwala bwakyaza amazima amataali gasindogomo owulira nkugambye olutalo lwali awo buli kadde lutumbiira bintu biwunya mukwata n'ebintu olunaku lumu twakwata nga mwalimu akalambo k'omwana. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira, tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Tubaniriza nate abalungi abatulaba ku Export TV mwebala okubanga mu following enteekateeka. Njagala nkwanjulira mikwano gyaffe aba Good Hills Herbal Medicine. Ogenda bafuna ku namba y'essimu 0706 tekawo 06 49 23. Bano bagenda kuba bakutuusaako obujjanjabi bwabwe mu nsonda ez'enjawulo z'olimu ez'eggwanga Uganda. Ezo endwadde gwe z'ogamba nti zaalima era ogezezzaako zifunira eddagala naye nga bikyagaanye. Nda kusaba banoonyeeko olina syphilis, PID, RJ, fibroid, diabetes, brain tumor, low sperm count, back and joint pain, asthma, ulcer, sinuses, prostate enlargement, hernia ne meme. Bakubireko kati ne ku WhatsApp kwe bali basobola okulaba nga bakujjanjaba mwezi endwadde wamma naawe weeyagale. Ate ekituuka ku ky'ebifaananyi videos buterevu kubira Expo oba Alpha Media ku noti 770 944 omukolo gwonna mu nsonda ez'enjawulo ez'eggwanga. Enamba kweziri kasola baako kagundi aka Alpha Media production number zonna eziriko bozikubako zirinnya office ey'Ishaka n'eye Kampala, Airtel 2 ne MTN 2 zonna bozikubako oba otufunira tuba tusobola okuweereza bulungi nnyo. So mukwano gwange following science kulaba kale sebo nange science kulaba bagamba ki naye tulira obulungi lwa kisa kya Mukama. bambuulizeeko Mukama yebazibwa abooluganda mwasibye mutya nva mu Spiritual Purpose Gospel Network. Tubaagala nnyo. Enamba y'okusabirwako eri 0746 18 22 41. Ojja kubanga ofuna office either Pastor Edward direct. Mu kweyanjula twala kakisa kano okugamba abantu bonna naddala abazadde bange bamaama no bandaba nnyo kubanga banjagala nnyo buli bwembeera ku Expo tebamisinga n'abantu abakulu
mwebale nnyo kulwa good advice kubanga omwana takula mu maaso g'abazadde. Waliwo ebintu bimu bye tuba twogera wano ebimu nomulaba nga ng'omwana ekyo tetwanikiyisizaamu, naye tusaba nti awo mutusonyiwe kubanga nze ndi pasita nange nina abaana bamama banzaala kiba kitegeeza balina abazukulu. So ekyo ndooza tukimaze, tujjagezangako nnyo okulaba nti mu njiri ya Kristo etambudde oba nsi y'omwoyo. Bamama bagamba ki? Bamama anti bwoyo bagamba nze n'otaŋŋamba ne sitategeera nze nemuzaamu. Anti waliwo obuntu obwo obuyitamu, for example Rosi okomenti nze waliwo byetwogedde nga ku bi spiritual husband kale ne twetaaga nga tukonye ekintu abaana kye bandibadde nga tetukoze eki nga tetukonyeeko. Okitegedde maama taata. Era ne bamaama tugenda basaba nabo banywere bakkirize tubaweereze batwagala era nange mbaagala nnyo. Era kyovula they always listen any clip ekwata mbaagala nnyo musumba era baŋŋambire besitasobola tuukako tisoda yabatumiddeko abaagala nnyo. Then abaganda bange mwebale nnyo kuyimirira nange na abaana bange b'ensi y'omwoyo mwebale nnyo nammwe abayimiridde n'obuweereza. Sirina kyensobola kwogera nti obaki mwabadde mumanja video ya Charity wano ku Expo. Sinze aluddewo gita ate si soda naye babeera eyo management ya production naye ndowooza bajja gita maaso eyo temutya bajja gita. Era Charity Africa Foundation twagitandika egenda maaso era abaana banaye temubasuza enjala. Bana twina over like 190 plus mu ago masomero g'abamulekwa ge twatandika. So ubeere eyo ng'omanyi twina abaana b'omwoyo be twina okulabirira, twina obawa mmere, twina obambaza, twina obasomesa. So Mukama abanjagalire. Nga tetunabagenda waliwo omukulu yaŋŋambye mbu alina mikwano gye bano babeerako nnyo ku expera ndatandika nabo batumirangako. Mukisa Flower yabaleese yaŋŋambye nti soda mukwano eri abaana ab'obuwala bagoberera era bayiga nnyo batumireko. Waliwo Justin oli Saudi, waliwo Maggie oli Saudi, Evelyn Abu oli Dubai, waliwo Bira ekata. Bambi mubeerako nnyo mwebale. Musomba Edi anje gwani nze banaye nga nakajja mu kibuga oba mu kyalo gwani nze banaye mu kibuga kiwanvu katandikire mu kibuga banga bwentandikira mu kyalo mujja gamba banaye era ne mu kibuga tuyinza obutamalayo ne tubalinda mu party ya tetugenda kumalayo. Wangamba waliko bwayise naliko bwayise naye nga njagala nga mpulira ekibuga nga sikimanyi nga sikirabangako. Kati tukole bwetuti walinga twagala otutandikire ng'osimbula nga mu kyalo ojja mu kibuga. Walinga mu kyalo nga weegomba Kampala nga njiwulira wulizi ku radio nga oluusi njiraba ku TV Kibuto era mu mawulire nga ndaba abo bayimbi nga bayimba nga batulaga Kampala nga mpulira nga oba ndi Kampala naye nga nkyali muto. Era TV twalanga ya neighbor era budde obutuuka nti mulina okuddayo waka temulina kubeera ku TV ya neighbor era abaana bennyini ba neighbor jagamba mwe mugende wammwe ani yabagamba mubire baavu mulaba TV yaffe nkitegeera. Kakati oluusi olumu nga ku weekend webbayo nogenda for 1 hour nolaba ku TV ng'eraga waliwo UBC waliwo TV endala bagiyita batya yagwa njerabidde WBS yes yagitunda ezo twalaba next media ze twalabanga. Kati lunaku lumu Musumba abuulira enjiri agamba
Kampala mukisa gw'ekibuga ne Kampala oyo Bishop Wehoima Bishop Sam Muhumuza mukisa kwa kati nga ajajibulira nkula mpulira ngamba agamba mukisa gwo mu kibuga neki mu kibuga n'ekyalo kati ngamba ateze lwaki ndi mu kyalo kyokka lwaki situka Kampala katulutuuka yali oba biri meka biri nya oba ngandi like 8 years to 10 years. It was 10 years, yeah. Kata agamba ngenda tugenda Jinja shigera tugenda wa Jinja kuweereza kubanga kati nali mpuse nvudde mu junior nganzize nvudde mu Sunday school nzize mu junior kati mu junior osaba n'abakulu mu church kati kubanga nali so active and I was inayagala Katonda nagamba Eddie ogenda kubeera ng'oyingira worship team genda mu ba dancers ogenda nange nkutwala kubanga bwe yali atambulanga eyo mu byalo yatambulanga nange oyo Bishop yali anjagala nyunyunyunyu agenda zi crusade nga ngenda nga muwerekera kati munange tuzze mu kibuga motoka yafu yasoka nefiira nansa nao Costa je twalimu kati ne tujivamu kati nga bagamba mugende munonyeki ba makanika tetuyina kati ono driver ye navamu nakubira makanika yale najja natereza nga ndaba abantu bayisa banji nga bwongo butu natula bwenti mu Costa paka ne bagitereza nga ntunulira kati ne tusimbula ne tugenda tulaba ndaba ebizimbe biwanvu ebyewese binene otunulira bwote nogamba nojja ya maaso ne tuyita mu kibuga era driver yali mubi yatuyisa mu kibuga kyennyini abate yabayise no kulaba yabayisa mu town mwennyini molekera Jinja edda Northern yali teriyo kati ne tugenda Jinja ne tuweereza ne twaweereza mu church bagitanga Miracle Center ya Pastor Kawa era mbajukira sebo Bishop Kawa je twaweerezeyo which number kati tudda waliwo musumba baba muitani wa aina radio Jinja mwerabidde musumba oyo ali awo Jinja munene Pastor Zakaria era ne tuweereza kubanga Pastor Zakaria alina abantu bangi ne tuweereza koolo natuwa katuuti kati ne tuvaayo tukomawo tudda mu kyalo tuyita Kampala ekiro banayo obutalanga bwaka bungi nnyo natunulira Kampala paka bwe twagimalayo ngira ne tuddayo Hoima naye nga musibuga n'ekyalo okitegeera kwigamba ngamba nkufuna ntyanga siri nyangako mu Kampala okitegeera naye Mukama bwe tugenze ne tusimbula lunaku lumu mukwano gwange David yajjeyo Hoima ko tukyalira kuyimba ate nange nali muyimbi nga nkuze olwo yali biri sikuze nnyo kubanga nvudde wansi nga nyimba nga jali biri mukaaga yes biri mukaaga yajja nayimba kati nange nenyimba nanjagala nesigala omukwano yanko inalina akasimu akabiriti kakadde kati nenfuna namba nange nafuna ki yange katwasiganga twoziraganya nga nina omukwano gwange Kampala kati lunaku lumu ampita kisaasi yali ekyali kyalo kugenda kuweereza kuve Kampala kuve Hoima awiso joweereza wiche netegeka okitegeera ogenda Kampala netegeka nesende zenga tunali sirina neyazika engato eneyazo nyimba zo wazinizo okuyimba nyimba nali nzirina nkunyumiza nti waliyo eyo musajja bamuyita David King alisaidize eyo Hoima oyo musajja yankwata ku mukono yanzija mu kuvuba ku nyanja lunaku lumu kubanga yandabanga nsomera mu town naye nga mpeereza bwenyimirira katuuti na teranga kola raps ezo kati nga kwegamba bubaawo crusade oba overnight obachi kati nga bamanyi okitegeera kati ye mutima mulinga agamba oyo mwana tali supposed kubeera mu kyalo nnyo alina okubeera around Hoima wano okitegeera kati
yafubanga nnyo kulaba nti ndi around kati waliwo nga mpandika n'ennyimba sebo ate nga zikwatayo nga ndi muto siri mukulu nnyo kati ebiseera ebyo omusajja we namaliza P7 nasooka nenzirayo wakayo mu kyalo nengenda ku nnyanja kuvuba. Tata yali muvubi yali tanafa bwe namalira P7 kubanga yafa mu koose eyo yogenda mu secondary kati wetutuuka nali nduddeyo ku nyanja kati lunaku lumu mpitira wa David mutwalira byennyanja ebyo 2 nangamba mwana gwe we bali kumpa byennyanja naye sigenda kukiriza kuddayo ku nyanja nagamba kati buli woomula tula wano ku studio yange yalina studio y'ennyimba kyovula nti babuuza ennyimba ezo zonna ozijjawa okitegeera kati nembeera ngaawo kati nanteeka nembeeraawo nga abeera nabo mu igime nga bagenda kuyimba nga nze nsookayo igime band yali band yes kati awo wentu bwenkula mu music bwentu ngenda nkula kati ono ansanga nga nakwata diki omuliro nyimba zo redos nga nzirina ate nga mu Hoima Town sebo ng'erinnya lyazi waliwo afuka dase ai mubalokole gospel artist yes kati oyo musajja nampita nenzija nalinnya kera neninya nga jojjayo omanyiyo ate manyiyo abazadde tebeeralikirira yaninda nayogera nangamba mpa driver oba conductor nemuwa nangamba okay kale yampikinga mu park awo taxi yakujja Hoima paka mu park yali ekyalina ebisooto biseere abasinga batambula bannabyalo paka ku park mu bisooto nampikinga enkuba yali etonye kwolwo engato gye nayesa yonna ne vuluma naki ebisooto netulinya netugenda netulinya zekisaasi netugenda Kolo balinze omuyimbi kuva Hoima naye nga ndi muto nali sini mukulu nnyo munaye nemboocha olunyolo nenyimpa mwalimu abantu abantu ne basanyuka mwalimu n'abanyankole kati nga babitegeera bamu ojukira kuyimba bwe bayimbirako ojukira kuyimba simbujukira Hero yagala tu obudde neda sebo shato jaza amanye nyezi ba second 3 ati nalikoza akayimba bakayitanga akaituru kitegeeza akasikirize katuwe mwaka sikirize akaituru kakanyu bobo ikalire ora wenna ohumwire no jwaire akaitu like that tujja genda nnyo akaiti tomanyira natandise. Ladies and gentlemen, welcome a singer from Hoima with Akaituru. Nalina ennyimba nyingi. Akaituru yasiku ne Kiswahili na chimba nga sebo. Omanya Kiswahili. Nga ndi muto nga mpandika n'oluzungu na wandikanga ennimi abantu abamu abayimba bamu Hoima ze batasobola. Audience yali etya mu church. Muchachi already nali chikuteyo nali ngamba lo kisasi wano wakuba yalimu abantu bali bategese bakufuwa kasente bamba sente kwololwe nasoka kufuna 10,000 mu music awo mbamfunye nnyo endiga zevaamu 10,000 ate ezizuka banfuanga 5,000 mu basa era mwalimu oba 5,000 ekisukamu Chaka mwali 5,000 yeso. Then mukwano gwange oyo yennyini yampa n'esente ezimpakira zino zansigalamu. Tewakwata ko yoni. Wamalo yimba noddayo. Nenzirayo najja nampakira encha nenzirayo ewa Hoima. Nentuuka ne bagamba nva mu Kampala ng'abantu bagamba wavudde Kampala nengenda katuuti nempa obujulizi. Nze gomulaba okitegeera nabadde Kampala nze nenyimba Akaituru ina nyimba nyingi waliwo olwalo Swahili lwali lugamba mimi najulikana na kuwakisa moto mama
mimi najulikana na kuwakisa moto, cheza cheza. Nienza akaitulu. Kakati awo bwena structure yokuva mu kyalo betu bwe yatandika. Ono David nanjagala. Yali yakulira keye wamwe yali mu kyalo ba yali wa mukamuna Kampala. Yali avudde no Kampala. Yali wentunga meyo. Naye ng'abeera wano Kampala ng'avuga boda. Omanyi kuva from 2006 nga nina omukwano gwange nga njagala. Paka nakati. Yambulako. Kati tutubeera najjaawo 2007. 2007 ga kati nga maliriza senior 4 era senior 4 byange tebyali byange byokusoma just mikwano janyambanga ko jukira tataliwo mama mulima ino kulima atukuze kitegeso byali bizibuzibu olusi ne performances antezandi badde bwezityo kati maliriza katate tukola olukwe David agamba nkujjayo mu kyalo kwa Kampala kati mukusona nti yanengamba naye muntu atali oluganda langa lwachanjagala Kampala tagenda kunsadaka era ne bantiisa abantu gamba gwo wedde naye munda munze twali basabi n'omuwala bamuyitanga Dalison naye muyimbi sister alinga sister wange twakula naye mu church mufumbo yafumbirwa kati oyagala deka nawe kakati nga tusaba nga tusiba otwabanga kusomero nga tutuka ku church nga tusaba nga tugamba mukama tugenda ku recordinga mu studio za mani bisere waliwo zi dream studio okitegeera nga tuzogerako nga tusaba nga tusiba myezi n'emyezi mbutuli genda Kampala naye nga tusiba nga bintu tebitukirira tebikutuka okitegeera naye nga David 2007 natanga kumpita jangu ne ngana 2008 nalemerako naiddamu najja Hoima nanchalira nandetira emigati nandetira ngoye nandetira ebintu abazadde bange bali mu kyalo munda wano Hoima wembeerera wano Hoima abazadde bange nansigaza mama yeka nga ntoba naye nga tutoba kweyiya kati nemala nenzikiriza 2009 nangamba ntekako sente pakira ebintu byokole ki oje ye nali mpakira ki satema nunaku nelutuuka ngetandika kubanga nali ndi wakujja 2008 ngegwako nemugamba tusoke tulinde kubanga igime betegese bikujiko ate nfunamu nzinabanga wali nsoka nengena nenyimba olusi nembera programa womaliriza kati gobera nono boss wafa atuli ona tukulembera anti yanzija eri kitegeera wajja nakyuse ngoye banga bamfuye sente nzazivunanzwa kwezo ezo muba mudiru gwe wololo omugaga nze mbera naye wano ate yesiganze taina mulala gwawa engoye zona zakyusa nzabera nazo esene zona ze bafuye ate bamufuanga sebo sente bweziti mpulira mbambo ne bambo za sente ngambala kati wembala nangamba jakozizo nenzijako ezange ezize nenkola ki nenzimulekera kati netufuna busenta awo nensindika mu kyalo zonna nateranga ku mnayi ku mama ngeyo mu kyalo nga tekiri bulungi kati mala kusindika waliwo kwololo enyini nga before concert je bakola ne enfuna sente nga negomba kuli ebindaza si bindazi bidonati ebituli ezo nga zaka zifulumye nga wegomba jirya nga tojifuna nengula donati yange kati babanga ne hotel kati nga nze bampangisiza next to him kubanga nateranga nnyo kubeera nnyonyonyo naye nengula donati nenzijja mu room sasula waka ola donut nalia packet emu nenjiteka wali
eyokubiri nenjireka nenja gitandikirako enkya olubuto lwantabukira ekiro senga yeyataasa ate senga naberanga naye ngaalikola nasi nga bwanasi ki gubadde ki kati wasula toseke kuseka era ndiye nosagala kuseka wabine bintu bya serious kakati ebiseera byatuuka eyo just life before yes neninya nenzija Kampala otuukira wa ntuuka nga mukwano gwange ayina akayumba ewaise wakola ki bwayise munene bwasula ayagala njogereyo neera ndeka abantu be bajja kutijja kola bubi kasita bakitegedde bwayise awo kyemanyi ku bwayise n'amazzi bali bati kakati twatuuka nga tubuka emyala nga ngamba bannaye oba ntomanya mukwano gwakwanirize bwayise anyaniriza emyala gamba tugenda waka naye ne tutuuka bwe twatuuka akayumba nenkalaba mukusuka musana jo biseera ebyo mu January kaba nga kanyirira netuyingira nanyaniriza netugenda kulya netumaliriza netubeera nga tuli awo nga connectinga nga tugenda ngeri nga tuyimba nyimba olunyolo lwange wetutyo wetyo nga sinafuna yadde n'akalimu embeera nesituka musajja wange na David naddayo entuŋŋamo kitegeera nandekera nga nsasulidde oba gyali myezi 4 mukayumba mukayumba ng'olina omulimu gwokola ate weguli nga kyoli okijja nga kyolya nga kyendya yagulanga kawunga n'akateeka omwo mu nyumba ne muceere kati naye nange ng'anoonya ate naye yagezaako nnyo okunoonyeza naye nga byagaana kati mu kunoonya ne wabawo omulimu ogwa kimotoka bino ebitwala kasasiro kati ne banfunira ki ngende ku kasasiro naye lwakuba nali nkyalimu muto nga sirina nnyo maanyi bulungi naye bannaye olubuto olwanuma lunaku lwasooka ku kimotoka ekyo naye nga tukuŋŋaanya kasasiro nga bintu biwunya naye bali bagayi nga bo babiriira mu buli nga bo banyumirwa nga babasasula lunaku mwezi woyagala mwezi isoke ng'olunaku lwammeka ate nze mmanyi mwezi 8,000 by then mwezi 8,000 okitegeera nembeera ku kimotoka kasasiro nga kiwunya kati lunaku lumu waliwo sina sister omukyala nga ndaba nga nali eyo kasasiki wali chachi nene nasimanyi oyo musumba yaddawa nga anyiridde bulungi kati yali ayitawo ne boda kati agenda kundaba ku kimotoka nagamba lindako ono si ye Eddie Angel wali oyita Eddie Angel nampita naswala naye nenguma nengenda demubuuza nagamba byokola mutiye bambi yawulira bubi lindako tukyanyumya kisika mu motoka ya kasasiro Eddie Angel bamusanga ku motoka ya kasasiro ndeka kati omukyala bamunyumiza gamba ate ate agenda kubiwulira bimu byesimugambanga Eddie Angel yali kasasiro lubuto ne lunuma ku wiiki yokusatu omukyalo oli yakukolera kyoli kuba ngambe byamukwatako aliwa yali talina nga bumanyi basista bano babeera ku church nga bali smart naye nga talina nnyo just lunaku lumu yampayo just 2,000 ekitegeera ze yampa kati nempulira nga sikyasobola kasasiro era balenzi abo oba bakyaliyo bana bayitwakolanga nabo wekipasita obadde ki bampitanga bwe batyo yangu yasitula mwezi gumu nofuna emitwalo gy'omunaana ne bagimpa we bagimpa enkera saddayo
Eddie Angel yegobi ngolo egoboma olina plan B oba ate weeri lubuto olufukidde bulubuto ndujanjaba teruwona buli kadde lutumbiira bintu biwunya mukwata n'ebintu waliwo olunaku lumu twakwata nga mwalimu akalambo k'omwana mu bikasasiro bwe tunaba kutegeera kyengezako okugamba tunaba kutegeera kale oba nkusindikayo olunaku lumu osooka okirinnyemuko nga just okoleyo interview kale nga togenze ekola. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Kitegeera mulimu buli kimu olya agira n'ateeka mu kaveera n'asuula mu kasasiro ono nga kwegamba bo bali banyumirwa life tebabiriiko zino zipampa manya zipadi zidayepa buli kimu kyonna kyokka bo babeera bajjamu bwe bati olina okujjamu obuveera kubanga obuveera obwo buvaamu kasente eri mutuuka ne mubutunda ne mutunda ekisawo n'obubadde mubbu oyiwa bintu nojja kabeera note wokyali awo nze nakaabya binkaabya niva mu kukaaba nenziramu nenseka kati nga sirina Eddie ng'akunkumula kalimbwe afuna akaveera akatunde zibatadde diapers pampers biki byonna nga wobimanyi nga mwe mulina okufuna obuveera ati we mufunye obuplastic kwolwo olusi bana abayaye leero wakoze ennyo bakuwayo nga 5 wotakoze ennyo bakuwa 10 ezo 2 olusi ezo sente zituyamba olusi mu kulya okitegeera n'omukyala amuyita Nnaalongo osolooza kasasiro okuva Kaleerwe no Kawaala n'ogenda Kazo n'ogenda Lugoba oli omukyala amanyira mu kasasiro ali experience tawe mulawunya alinga kasasiro ate no alina sente abantu abagula ebyo bigunde oli ye yakwata receipt book yaba kasasiro Nnaalongo yali mukwano gwe nga njabeere Kazo kutumiddeko amuyita mu bingi kati olwono ani anfunira ogwo mulimu landlady olwo mama Jane gwe nkugamba yagamba landlady munaye pastor omuto bawaliwa wanakalimu lwaki bakwitanga pastor omuto nali muto ate wa pastor obwajja anti kubanga nali musabi nakwatanga ekiro kusaba mu nyumba yange nensinza nentendereza nga womanyi enyumba zino ziba tezina space enyumba nga bagikulekamu bajindekera enyumba nga bajindekera siringi okimanyi naawe ero oli ababala amabaati nga naawe nowulira munange landlady yakufunira omulimu okolofune zimusasula nali sinabatuuka musasula nga emyezi gyo gina 2 gye bakulekerayo gikyali se 2 bambi yakusasulira mwali musasula meka omwezi 4 mitwalo 4 so yakuterayo mitwalo gye 10 n'emeka 16 yenagenda ali musajja mulungi oyo yali anjagala n'okusinga nga bugamba muganda oli musajja oli David yali anjagala David bobo kyali mulamu yali anjagala namutumanyiddeko bambi yadda ntungama era nanoonya David ne kati nkyanoonya David yali mukulukuluko okugoba yali ansingamuko katono naye si nnyo yali bwatyo kakati tutambula tugenda mpola 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 kati bandekere enyumba eyo nga simanyi bulungi kati mu kusooka bali bagogodde kati nga nkuba ekola ki etetete tutuukako gakomawo ku luggi gakola ki wegatyo kati nga manye gakoma wano ku luggi mama kumbe emyala gigenda gizibikira
kirabika bakesiseewo babali beerabidde olwo nno kankubulire myezi gyagwayo ndi mu myezi 6 sisasula okitegeera kati ndi mu myezi jate ginawera 6 jalinga mu myezi 4 enkuba neryoka netonya musajja nebase namaze kugoba mizimu bulungi nagigobye ejabukojja ejabujajja neje mu kitundu toseka nyimyembozi yojaga saka abera mu kamera nze na nyimyembozi wasweba kakolo ogobye emizimu okutudendagano osazu za mwenze bika deri buli kimu kyonna nga kitadde wali munaye nga webaze enkuba etandika atejjukira obanga webaseleti n'otulo tw'enkuba atubamu akawewo atejjukire n'enkuba ebbati nga tekuli sirino papa oleeta blanketi n'okola ki n'obika bulungi ereme kuwoganira kumbe otulo wetwatwalira kakati mboba mutulo otulo kati mwe stages munzibuuse nzibuuse tuli kwolwo lwenyini mbuse stages ezisinga kubanga mpanvu buli wenjogera tuyinza obutamala kati tuba twebase bulungi nebase wairo ina mukyala ate mukyala emyaka egyo gikyaza musumba ndeka naawe emyaka gikyaza ate olina luumu osulamu wekka tewalina mufaliso da 211 nasirina mufaliso oli yandekera akatanda kange n'akafaliso tewakyazaako yadde ate nkyaza nze nali nnyo holy man holy boy kyovula buli omu yali aninterustinga nga ngamba pastor omuto okitegeera era nze nga tonafuuka mukwano gwange nsooka akusimba enjiri era oyomba bibyo naye nga nze nakusimbye ekigambo kyange naye nga gwasimba enjiri tolina nakyolya nakeranga wali omanyi wano ku laundi Kalerwe then wano kino kiyida Kyebando then kino kiyita nekigendeyo obusagiza Kamoja kamwezi awo wenyini ku round gye bakola kati abo baboda bawo wabalanga n'abayaye babbi babusimu kati kino kidda Kyebando kale ngoyo oyise Kalerwe katale n'ogenda mu awo Kalerwe wenyini mu maaso awo wenyini waliwo kiround about awo eno Kalerwe waliwo olufula ku lufula kye kigenda nga Kamocha then kino kiva mu town kya Kalerwe kyenyini kisalamye kigende Gayaza katawo ku Kasonda awe nabuuliranga enjiri kumacha nga n'ekyo okulya bo kifuna naka Bible kange ko wakabjawo olwo ka Bible David yali mubulizi w'enjiri kati ye yalina Oluganda nze nali manyimu ko oluzunguzungu okitegeera kati nina ka Bible kange kenava nako ehoima kati naye nga ina Oluganda kati nga nsoma Luganda kuyiga ki Oluganda nga nsabula enjiri awo ababoda mukusooka banvuma ne bangoba misinde nenziramu nali nemputu naye ng'Oluganda lwolukwasa lufu nenkomawo nembabuulira enjiri nenziramu nenkola ki nenjogera kati batuka ne bagamba oyo mwana yalaluka oyo mwana yalaluka mumuleke then ndowooza nga mulimu baboda balala balimu okitegeere ekya Katonda nsigala nga mbuulira nzijukira nali nakasula ennaku zaali 3 nga nywa bunywi caayi nga mulimu amajaani olwo olunaku lwenyini musajja yali asala mugenda Gayaza n'asiba mmotoka nampa kyebiri kyennaku ezo kyali kinene bwe kiti ekyebiri n'akimpa binnamuŋŋoona byali biyizi nampa nasanyuka nangamba mwana gwe buulira enjiri era nandagula nze abadde abuulira enjiri naye osanya nandagulako ogenda kutambula mawanga ate enjiri yeeyo egenda kukwata buli muntu yenna naye nga gwalagulako engato erimu ekituli nateekayo ebipapula bya bokisi eno neeno naye engato bw'ogitunulira waggulu wato ogiraba nga enyirira naye
eri wansi nga mazzi gayinga nga stocks zagendamu ebituli nga yona njambala nga just kubika eri mu maaso kubanga amazzi bwe gayingira nnyo direct nga kigere kiri kyokka engatto ekutuka. Nange nayinako engatto nga okwenkuba sijambala abwenjamba zijjamu ebigere nga biddugala akati kuolo nempitira awali Kaleerwe nendyoka ngula emmeri n'ebintu kandi musanyufu nentwala waka naye nga mama wange akuba simagamba mwana wange komawo waka kiki kyakutwala eyo olwo mama twamulimba netugamba nti omukwano gwange agenda kuntwala ku YMCA ngenda kusoma business and computer and business kati nagenze Kampala kwendi mpuli okitegeera kati mumbeera yali mpanvu naye ngezaako kubanyumiza kuolwo amazzi gajja ekiro amazzi nga bwe gajja gatambula mpola levo ku levo kati mbandi yawo mpulira omufaliso gulinga gunyogogamu angamba oba ndoota nga nekyusamu nga nziramu nekyusa jukira obutanda obwo katanda yakagula $3 okamanyi kaba kampi nnyo nenziramu nekyusa nembeera awo kati mu kimpowezo kyotulo ngenda kuwulira amazzi nga geeyongera ku mufaliso ngenda kola wala kamba iyi kumba amazzi kati amazzi kumbe mbuguma kuva ku kitanda nakola bwati nasamba kasepiki pu ekigere kisama amazzi mawanvu nenjira bati baba nengamba oh my god nga amazzi gajjudde dda mu nyumba gajjudde katati bwe nazuukuka ne geeyongera speed mwali ogalabyeko before ate nali ngalabyeko gakomanga awo olusi gayingirangako katono ne gakomaawo ebwayisa amazzi ne geeyongera gira bwe nti gantuuse muno gira bwe nti gakula bukuzi gaagano muno gaagano naye blaza nkubuulire ebiseera ebyo n'engoye nali sirina nalina kasaati obusaati bubiri bwe bwantwalanga mu kyaki ak'omunda simanyi kaali kayulika ebituli bimeka empale yennyini mukama Yesu nalimu n'empiso mu nyumba omwo n'empiso yaje etunga ozimanyi kati tuba tukyali awo ate mazzi geeyongedde this time mpulira bagamba boogera banayalere kumbe toyi ya mama Jeni yandi mabegaawo naye nga woyisawo bwoti oweta bwoti n'ogenda ku toyi ya mama Jeni kati amazzi bwe gajja gayabya toyi ne gayabya katolo ekirondo woza maybe ki genda kugira bwe nti kumba amasanyezi bagajjeko kati nalimu nakatoki awo gira bwe nti nga amazzi gakayingidde nenkasa sogola nkajjamu genda kugira bwe nti bannaye ate ndi mu kintu kirala wali mmaji toya mama Jeni kye yankola omwana banire yayimba olimba nagamba mbuba babeera mu myala tebagula bintu oba oli awo akasepiki kagira ku mazzi wenyini wosula ate bakugambye kuono nasigaza kakolukuta bye nasigaza swimming pool ejjaawo wenyini woli toya mumajeni yakuwaki ekyo kiba mutoyi toya mumajeni kanebuuzemu ng'ofala toyi yakola ki musumba toyi amazzi yagatabula musumba ikamba ogenda awulira akantu bintu bikukoona nga biki ate abaana bawo bali amayirungi kalimbwa abagugumu abagatakisiini toya mama Jeni kye yatukola ku olwo yaleeta kalimbwe mu nyumba oh Jesus ne neiba wange naye nakiraba nakirozaako obwo buzigo bwali ibuliranyaawo banaye tugenda akeera ku maca nga mazzi gagenza ate toya mama Jeni yasigadde ng'eyimamidde awo wansi
Amazzi gakalidde. Gagenze gasigadde matono gali bweru wabweru wali. Mu nyumba tegali. Naye nga bintu bimu byonna golowooza nkyayinamu. Byageze. Kati nga abatuuze abadde mutoyi amamajjeni basigadde awo. Bali awo. Bambi twali awo landlady wange yali mulungi bambi. Ye ennyumba yaabwe gye yali esituuseemu konnyo naye gaabalumba. Naye tegabatuuka nga ffeeno. Kati n'abaana ba landlady oyo ne bakwata landlady n'akwata amazzi ne bagaleeta ne banyamba ne tutereza ennyumba ne tutereza nyumba yonna ne tugitereza naye ng'ate ebintu byonna byagenzeemu n'esepiki byonna byagenzeemu gundi ya mama J kalimbo wa mama Jeni byonna mukadde nagamba pastor bino bintu tojja biriiramu byonna mu bisuule mu kasasiro byonna wali obinaza bitukula nandetera obusepiki bubiri deni n'obusowani nga bubiri n'akasigiri nzijukira bulungi oyo omukyala yali afuse nga maama olwo ndi mu myezi 4 simuwangako yadde 10 nga takubanja ng'agamba tulindaani David akitegeera naye ng'ajja ng'ambuuza naye David oyogera naye munaye David yagenda mu myezi ng'ebiri esatu twogera ku simu naye simu naddamu okugira nga tekuli ate nzijukira nali ngenda kubuulira wali kaleerwe akasimu kakabiriti ne bakankoba busu kyebayita nti ekuba omunaku tekya ne bakatwala kabiriti omujjukira wali omulabyeko nga ayaka yero kituufu nakalabako 210 na mukaaga kakati nali ntegeera bulungi mu mbeera eyo ey'okubeera nga ngamba siva Kampala ekiba kikole kibe neŋŋamba sijja kuva Kampala wano oba yake ekagwake oba kagukole siva Kampala uyo ne tugenda myezi 5 kati myezi 6 najja nangamba naye mwana wange tukoze tutya naye omanyi okulya kwange kwabanga kutya okulya kwabanga akagaati ak'ekikumi ekiro n'amazzi agali mu majaani kati lwengenze n'empaguza n'engena n'empeereza obusente banfuuye ku olwo nvaayo nga nsoopinze n'enteeka waka olwo wiiki eyo ngenda kulya ki bulungi mukama yeebazibwe bannaaye embeera eno eyo yantulugunya okusuukuluma kati ono mukyala ndowooza yatuuka n'akimanya n'agamba bannaaye mwana ono kankole ki mwana kamuleke kabeerewo kubanga ndaba talina yadde n'ez'okulya okitegeera ate abaana bakola olugambo obwana bakola olugambo sinza abeera mukwano gw'abaana baana bakola olugambo kubanga awo kwenyini nze naabeeranga ki omwavu okitegeera enchallenge ndala yabanga nga mukwano oyo neiba wange bw'akyaza bw'akyaza omuwala bw'akyaza amazima amataali gasindogoma owulira nkugambye olutalo lwali awo pastor encho genda kuweereza encholonge olusinkera ku katuuti kuyimba kusinza nenga neiba yasoza kubira engala bimatu kati oba yabasombangawa abaana abandako zina abayononeka atali gwe sabbuuni ayinza okukaaba ekiro kyonna nkugambye abantu watunulanga n'ogamba bannaye nkoze ntya naye ng'ebyo byange sibyogera kubanga bwe ngamba landlady atandekeddewo nkoze eki ate oli asasula oli ye mugagga ate omwemulugunyeko nti lekera okubira engala bimukitegeera ate oluusi oyo omusajja bambi
yajjanga si musajja nnyo yalinga mu myaka 35 yajjanga nava ku mulimo gwe olusi n'abaako gino emimonde gye bagula ku kubo nangulirako ogenda kulira gwe mulokole yangamba nja kusanga mugeyeena gojja kunsookayo natunga bwangamba ajangu wano naawe teweeyombesa bitaliyo anti kati bwangamba ekyo ntondowala ngansanga atya mugeyeena ekitegeeza yalinamu ak'obuntu kalimu nze nkubulire ku kyalo ekyo kyonna abantu bali banjagala mukama yali antaddeko favor okitegeera nga balabira ddala omuntu bayita omulokole oyo ye mulokole. In fact bagamba oli mulenzi ye mulokole nakalaba balokole bakolewo ngambo zaabwe bakyalo bamanyi oli mwana oli abeera wali ye mulokole okitegeera ate oluusi landlady nga ayinamu ebintu ebimutulugunya nga mpita nga mbifubutula ssebo nga bidduka nga bimuleka nga bibaleka nga bibavaako bannaye nkubuulire olunaku lumu nabuusa ennyo 29 oba gwali mwezi ki okwekalakasa kwa kabaka nga bampise okujja kukolawa mu tawuni koyo eyampita ate n'abulawo kati kwano kyali kikambe kuva kisekeeyo nga kitokota bunnaye nkubuulire kwe nalaba amasasi nalaba abaana nga tebatya nga basirikale bali wali bakutte mundu bazikokinze nga yakoma kipiira gwe agana Katikkiro Sala Sezibwa JB Walusimbi bannaye twa amasasi gakuyitanga wano ebbali waliwo bannaye kankubulire ekyemukono omanyi basirikale kuba amasasi nga bana baza mayinja naye nga kwolo amazima nali simanyi oba nali ngenda kukola ki nali ngenda kufiira mu bwentyo naye Katonda ye mwesigwa tasobola kuleka kati bo basikale bano baba bamanyi bagamba mwe mutambule nga mutadde emikono waggulu kati twatambula nga omanyi kutambula kuva eno mu kibuga kutuuka Wandegeya ziringa mayiro nga 8 zotambudde nga giri mu bbanga ate olina okuyimiriramu wali wasinzidde bano basindika mayinja basirikale bakuba kati we twatuuka kale Wandegeya awo kati abasirikale bamu bategeeranga nti uyo fata uyo kati nga fe batalina kye ne batufata tutambulira mabega gaki g'abasirikale naye oba okyali mabega ogenda wulira ejjinja lyankwata apu kyokka musirikale yakyusa bwati nali manya mukubi kumbe yakuba mu bbanga nga bw'oli kuba wano bannaye ebiseera ebyo twatuuka ne tutuuka abasajja ne batutwala nga bakuba masasi ddala baana nga nabo bakuba mayinja ddala nga lutalo olufuso lutalo buli ka junction osangawo muliro nengamba mukama nkuuma ntuuke nentuuka kwolwo ode mu myalajo nenzirayo nene bakanengamba wiki n'amale ngamba sijja kudda mu kibuga ne wiki yokubiri ate tuba tuweta jukira obudde bwali bugenze tuba tuweta awo nga mpeta ngenda bwayise wansi wali jukira ekkubo eryo lyali teriteredde bulungi nensanga gayaye nga gagamba oyo muleta wano oyo muvandimwe manya biki ne bankwata kandoya mangu ne bandeeta kato yantunulya bwati nga oli agamba tambula ng'omuganda atenza nga sibimanyi nali sinaba n'okwogera bosi n'agamba eyo nnyindo y'Abaganda naawe kati oyo mwana muleke muwonya mute agende engamba bannaye Yesu omanyi kumponye n'ogende bakubanga bali baana Nsomba emboozi y'ebwayise tugenda giddira oba oti ebwayise akayumba ako kavaamu oti abasiibule tujja kudda mpunzike kayumba ngeje nakavaamu bajja tuwulirira awo paati eddako weesunge mu Musumba ava atya mu nnyumba eyo obulamu bukyuka butya okufuuka kino kyaki ebere paati basiibule okay
njagala kusiibula abantu bange bonna we muli Mukama abampeera omukisa mwebale nnyo okubeera nange mwebale kuyimirira mu kibuga tutobye ffe tufudde wala era obujulizi buno bw'ekibuga bukyusiza abantu bangi era bugumiza abantu bangi nti okyolina okumanya nti emizimu gy'ekikanga gikyakufugirako nga waliwo ebintu ebikyakulemeza mu bwavu Yesu takuvangako manya nti Yesu ki wali ate tomuvaako mbulu akuba nina embeera gyenkola ki gyempitamu n'oyagala ogende mu byamangu ye Yesu ayagala kulaba nti awo woyita onosobola kuyitawo ekitegeera bw'oba onoofuuka muweereza wa Katonda gumiikiriza oyite mwekyo kyokola ki kyoyitamu Mukama ajja kuyamba ojja kukola ki ojja kuyitamu obeere nga nze wano sinatuuka wenjagala sinatuuka wendi n'enjiri sinagituusa mu nsi zonna naye era wano wendi sikyali mu mwala sikyasulayo mu kayumba kali ka Mama Jane era juzi nagendayo nga bagulawo bateekawo kizimbe era bakisitula waggulu natuukayo n'endaba naye era amazzi gasigala gakola ki gakyagenda so Mukama abampeera omukisa mwebale nnyo njagala kwebaza nnyo abantu abayimiridde n'obuweereza bwaffe awo ku Nateete ku ofisi yaffe spiritual purpose Mukama abampeera omukisa omunene kyeŋŋamba nti bw'obanga okyasobola sigala ng'oyimirira naffe ffe we tuli wano tuli mu kuweereza Mukama kyova olaba ssente yonna Mukama gy'abambulesinze nayo ngitwala mu njiri nsobole kubeera nkola mirimu gya Katonda gye yantumira mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama abampeera omukisa weewaawo mukwano gwange vidiyo eno lindirira part 2 wajja ebyaggwera obulamu bukyuka butya Mukama akutukuumire bye bye Export TV to the world.